Nakangubi Fullfigure enkyaya leero akedde kwatibwa oluvannyuma lw'okuvaayo n'avumirira ebyabadde mu lukiiko lwa NAM. Olukiiko luno mwabaddemu yayogedde ku ngeri abantu be bakwasa obuvunaanyizibwa bw'okutwala olukiiko luno okubba ssente n'okuswaza eggwanga, era ng'avumirira ekikolwa mwami pulezidenti Bba Museveni kye yakoze okubanga abantu bano bagenze mu maaso n'okumuswaza, nga bano baddidde essente ezabadde zirina okukola emizindaalo ne batasobola gikola wabula bo ne beekolera mu byabwe. So Fullfigure olunaku olwajjo yavuddeyo n'avumirirwa ekikolo ekyo era n'ategeeza nti nno Fullfigure n'ategeeza nti nno mwami Bba Museveni yandyetunuddemu ng'obudde bukyali, kubanga abantu bano balowooza nti babe bamuswaza buswaza, ate nga kino kirabibwa n'omwana ayooka. Kigamba nti Fullfigure nti oba yakyogeddeko nti abalala tetukiraba. Naye munnange, mukwano gwange, abaana baba ebintu babiraba. Fullfigure yayogedde ebigambo bino baganda bange, mikwano gyange, ebigambo ebimuzaalidde obuzibu, era nga ono akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi lwa Kalebule. Kalebule asibya muganda wange Fullfigure. Ate no gavumenti ne bw'ogikolera ebirungi ebiri bitya munnange tebasiima, kyova olabira tebakusiimye, bakusasuddemu kukwata. Naye nga baganda bange, embeera yo bw'etyo bw'eri. Mukwano gwaffe muganda waffe Fullfigure amaze okuba nga akwatibwa wangi. Kyokka nno baakwatira gaabadde mazima ge yayogedde, tukwabadde kugamba nti ki, wabula Fullfigure eyavuddeyo n'ayogera amazima agalabirwa omuto n'omukulu, nti ono bano babadde ku mupango gwa kubba ssente, tebalina kye babadde bagenda kukolera ggwanga. So baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza nti bano abantu tebayagala bannayuganda, wabula Uganda baagala gibba mu bubbi, kubanga n'obeera waabwe n'ovaayo n'oyogera amazima bakutwala nti oli mulabe waabwe. Naye nga one day one time bino byonna bijja kufuuka lufumo mu nsi yaffe, era bino byonna tujja biwona. Kankwe ku bubaka oba ebigambo by'omukyala Fullfigure nga ayogera ensonga lwaki gavumenti ya Bba Museveni yaswazizza nnyo eggwanga lyattu Uganda, era ebigambo bino byamuviiriddeko obuzibu. Ne bakuba kati ali mu kkomera. Naye nga lwaki mba mukwata Fullfigure? Ge yayogedde ge mazima. Naye lwakuba nti munnange bo bano balowooza nti omuntu talina kwogera ku mazima, naye g'amazima abantu bajja googera, n'abamu bennyini baba balaba. N'abamu bennyini nabo baba balaba omuntu ekituufu kyalina okuba ng'akola. N'olwokuba bano bo balowooza nti bakabi, balowooza nti bamaanyi, balowooza nti munnange ebyabo be balina okukola ebituufu byokka. Kubanga Fullfigure ebigambo bino byayogedde birabwa n'omwana omuto ayonka, nti bano ssente babbye enzibe, tebalina kye bakoze. Ssente babbye enzibe. Kate bannange tusobola okutunula ne tulaba okuswala kwe twatuuseeko ng'eggwanga. Bannange muleke abantu boogere ku mazima olumu. Abantu baleke boogere ku mazima. Omuntu ayagala kwogera amazima, naye maama temwagala babagamba mazima, naye nga tujja gabagamba oba mwagala. Kyokka tubagamba nti ebigambo byonna nga mumaze obbikola n'obyogera, twongera obbajjukiza n'okubategeeza this is Uganda for Ugandans. Omu Fullfigure tukwebaziza nnyo maama Nakangubi, wavuddeyo n'oyogera ekintu ekituufu, alumwe afa. Pulezidenti Museveni n'agamba ekiri kujja mu buyinza bwe bantu wakwata obuyinza bwonna n'obawa abasajja bambu eno n'enki, tebata biduduma, bakimanyi bali waka, beekola gadi bengalye, bakola folofoto. Olukiiko lwa NAM ne mulutulamu nga n'obuzindaalo tebwogera. Can you imagine? Temwatesitinga buzindaalo obwo. Ebintu byabikoze leeti. Ebintu mwabikola leeti, mukola pakupaku nga tuleta bapulezidenti bamawanga bonna. Ekintu ekiraga nti tukoze temporary. Kitega tetuli omuntu ananegotiatinga atya a business nga ne microphone tesobola kwogera. Tuli mu biseera bya COVID, mama yakamala okuwa atobaza kano yamuwonya.
uzana bana teka olukungano olubaza katonda mutambuza microphone mmoza sole omuntu azo kunegotiating business. Can you imagine a government number even nga one man asobola kola kintu without no banange muliye kubanja ulo muli komadi microphone ne bugana okwogera omuntu ayogera omuntu buvumbe atebewulira kesisi mugadde abantu abannaku bamasiki mujja muta boda stage ana ngatembaze balaga ngatemba wadde loni ngatemba gamba kyakudda ko kuleka ngamagala kuya abantu butayimbwa abatta abantu batambulira ku boda ababbi batambulira ku boda muzabu joze ziluka kaba ku babantu amasasi ate mubagobe ku ma stage ko bakolera mwagala batutemisana kati bagena tuyanga ko kutumanya bumanya lwachi temamaze kuteka mbatwala kubanga eziboda muzijjako emisolo ebintu natubyoga tubyoga mu bubi mugenda kunyiza abantu mbeta misensi yawe na y'abantu bali ekyawa kasisi byonna byogere babagambye temunyi muteekeko simayiro ani agenda gitekako minister nagenda tekako simayiro kati mugana tukako kunaaba mutukame ne perfume mugamba tayingira kibuga kati mugana tukagira bwatanya perfume tojja Kampala bwatanya perfume tojja ku machi mujja kunyirira abagenyi baffe mugana kati mwabute mwatandiko tusibale ko dauna kati mugana tuggala mutandikiriza kubanga mwagala okuyisa sente mwagala okuyisa budget munjaga president atabantu bave ku ngudo sawa mwenda kesiso gaute kizimbe ky'omukazi omonna ku masikini anonye sente mwe bakola amabati ebyo ebigambo mukyala Fullfigure byayogedde ng'alabula mwami Yoweri Kaguta Museveni awamu n'akabinjako nti bano bo babbi baagala kuswaza buswaza tebalina kye batugamba era nga ebigambo bino mu ddiini yaffe y'obusiraamu kiri haramu omusiraamu yenna okulya embizzi oba wakitegeera era tekikkirizibwa kukola bizinensi yonna gy'ofunamu ssente nga either waya kutunda mbizzi oba kulunda mbizzi ng'omuntu oyinza okukola lucha z'embizzi ez'enjawulo oteekayo abakozi abatali basiraamu gwenojjangayo akasente ebyo byonna biri haramu mu busiraamu naye ate obusiraamu butukkiriza nti singa osanga embizzi ng'ekaalakaala n'ekitole ekya golodi mu kamwa toyitako mpite notambula ogende kubanga embizzi eri haramu ate nagikwatako nti eri haramu bugamba gikwate ogijjeko ekitole ekya golodi ekyo kyetwala ogiteetambule makubo gayo egende igwe otwale golodi one kubanga wa mugaso gy'oli n'eggwanga n'abantu bonna okutwaliza awamu kati eriyo n'abantu mu nsi muno nga ebiseera ebimu ebikolwa byabwe byefaanaanyiriza ekyafaayo ekyo mwenna mwalabye omukyala gweta Fullfigure era mwenna mumumanyi saidi gyagwako n'ebikolwa bye byonna mubimanyi n'ebigambo bye byayogera bulijjo ebyobutwa ebyobusagwa ebyobulabe eri eggwanga Uganda n'abaana Uganda bonna abaagala enkyukakyuka naye yavuddeyo n'ayogera ebigambo ate ebyabadde eby'omugaso. Nze ku lwange nenduka okulaba nga ankiikiridde nga byayogedde nga mpula nange byenabadde njagala njogerere ddala kati ate ye najja nsingako n'abyogera ng'abyogerera ate mu kifo ekituufu ekijja okusobozesa abo baabigamba okubiwulira amangu okusinga nze bwe naalibyogeredde no ku platform yange naye waliwo yabyogeredde alinga yabyogeredde mu nnyumba yaabo mwennyini kuba mwenna mukimanyi nti Solo TV ne radio omulimu gwazo kudifendinga government eri mbuyinza n'okupromotinga Mozi project era nga byonna bitegeeza ekintu kimu kusiira bannayuganda mu buwambe naye bw'abanga asobodde okuyibira ku TV eyo gy'amanyi obulungi nnyiniyo endowooza ye n'entegeera ye ku bigenda maaso mu ggwanga n'avaayo n'ayambalira minisita wa gavumenti gy'akola ate nga gavumenti gy'akola omulimu okuba nti agidifendinga awo nno omutenda omuwamu ku credit era n'okkiriza nti muziramukko nyinza okugamba nti Nakanguubi Jennifer yazuukidde n'ayogerera mu Fullfigure
ono gwe tulaba olwaleero oba okitegeera lwakuba nti obuzibu obuli ku basajja abo Fullfigure kyolina okumanya nti bo baagala bwe bakuwa ssente n'osiriwala osiriwalire ddala forever and ever. Tebaagala muntu asiriwala n'asigalamu ak'obugezi. Kati gwe ovayo n'obalaga nti wadde nga bulijjo weefuula omusibe atategeera bigenda mu maaso mu ggwanga. Kale ne buvaayo obw'olumu n'obalaga nti bulijjo osirika busirisi otegeera ebigenda mu maaso obiraba era obimanyi era bikuluma. Amagoba g'ekyo kye wakoze singa wadde olina omukisa ogw'okubuuza omuntu wandibuuzaako jjajja Ichuli. Tebaagala yeegeziwaza, bakola byakwesiriwaza. Ewaabwe amagezi tegakola. Sentiment ogimanyi, tebaagala beegeziwaza, bakola byakwesiriwaza. Ewaabwe amagezi tegakola. Oba okitegeera naye ng'ekyaddala nze nga nze mpulira nga wankiikiridde ku bigambo bwagambye abasajja abo. Ku nsi kuno teriyo kintu kizibu nga mazima. Amazima ago galaba galina amaanyi mayitirivu obungi, gatambula mpola naye bwe gasalawo okuwaguza tewali we gatayita. Amazima g'olaba bonna abo boolaba abakola ebyo bye bakola teriyo atamanyi mazima. Bakimanyi, ekituufu bakimanyi. Oba okitegeera era kyobola nti lwe gawaguzza gasobola okuva mu muntu mwena ne muwunya nti ani ayogedde ekyo. Fullfigure yayogedde ebigambo ebyo ng'ali ku Solo TV. Kino nga kikambwe munnaye amazima bwe gatyo tegazibirwa kkubo. Okumanya amazima g'amaanyi gawaguza ne gayita wonna weetaaga okuyita. Amazima gasobola n'okuyita mu kamwa ka Sitaani. Sitaani yennyini Ibilisi neefulumya amazima ate ng'omulimu gwayo kubuzaabuza amazima. Gwe mulimu gwa Sitaani naye waliwo lwe gasobola okuwaguza ne gayita mu kamwa ka Sitaani ne gafuluma. Ng'ekyafo ekyo tulina eky'omusajja Omubaka Sasama bwe yagamba ani agenda okukuuma emmaali y'Obusiraamu. Abu Huraira radhiyallahu anhu n'agamba nze njo gikuuma. N'agenda ku mulimu gw'okukuuma mu sitoowa eyalimu emmaali y'Obusiraamu. Abaali n'alaba akasajja akakadde ekiro nga kazze okubba. N'akakwata n'akabuuza onoonya ki lwaki oyagala kubba emmaali y'Obusiraamu? Ne kamugamba nedda nyina abaana bange bali basuze enjala tebalina kyakulya nnyamba twali abaana bange akukulya sijja kudda nsonyiwa. N'akawa ebyokulya n'akagamba okigenda tokomawo. Komawo ekiro Omubaka amubuuza nti wayi ki ekyabaddewo kiro? Amugamba nti waliwo akasajja akazze ne kaŋŋamba bwe kati ne nkasonyiwa. N'amugamba kajja kudda. Bwaddayo ekiro ekirala era abaali awo ng'akasajja ke kamu kakomyewo. N'akagamba ku luno nkukutte leero sikusonyiwa ne bw'okola otya nkutwala wa mubaka ogende bakulamule obubbi wakati ofuuse mubbi. Ne kamugamba nsonyiwa. Kamugamba mbadde nkusaba onzikirize nkuyigirize ekigambo eki onsonyiwe. N'akagamba kigambo ki? Ne kamugamba nti omukkiriza yenna tekakutandanga ne weebaka nga tosome Ayatul Kursi. Abasiraamu kyenjogerako mmwe muba mukitegeera. N'akata ne kagenda. Akomawo ekiro Omubaka amubuuza nti wayi mukwano gwo yakoze atya? N'amugamba nti akasajja nera kaakomyewo. N'amugamba nti oyo nno gw'oyita akasajja nti ye Shayitaani yennyini Ibilisi yajjidde mu kifaananyi kya mukadde oyo ng'azze kukubuzaabuza. N'amubuuza kaakugambye eki? N'agamba akasajja akangambye nti omukkiriza yenna teyeebakanga nga tasomye Ayatul Kursi. Omubaka n'agamba Abi Huraira radhiyallahu anhu nti kyekaakugambye mazima newankubadde nga Shayitaani yesembayo okubeera obulimba. Ekyo kyagambye eki mazima. Ekyo kitulaga nti amazima gasobola okuwaguza ne gafulumira ne mu kamwa ka Sitaani ng'ate omulimu gwa Sitaani kubuzaabuza mazima ago. Olabye amazima bwe gawaguza ne gafulumira mu kamwa ka Fullfigure ng'ate omulimu gwa Fullfigure kubuzaabuza amazima. Mumusaaga n'amazima kyobula nti abantu abali ku mazima tweyagala. Tuyina emirembe mu mitima gyaffe gy'otalabangako okusinga abali ku bulimba. Fullfigure Kama Katonda kuume
Webale nnyo mukwano gwaffe, webale nnyo Mungu akuwadde by'otagenda kuddamu kulaba, omuntu akuyimbira ebi. Webale nnyo mukwano gwaffe, webale nnyo muganda waffe. Bano tujja kubasomesa, bano tujja babuulira, bano tujja kubatangaaza era tujja babuulira amazima. Olwawo tebaagala kumanya mazima naye twongera obbajjukiza amazima bajja gategeera lwampaka by force. Bajja kutegeera amazima, bajja kumanya nti Bannayuganda bategeera era Bannayuganda balaba.